General Museveni ayagala kutta bba wange, ayagala kumuteeka ku kalabba. Jose Chameleone bw'ati munnange mu kukomawo atukakasizza ng'omwenge bwe yaguvuddeko era n'akukulumira nnyo aba Federation ekulirwa Kenzo obutamwaniriza bandibadde wali ku kisaawe bwe bayimba obuyimba bwe bateetebula amazina naye munnange tewali yadde n'eyabakiikirira yadde ne ku pate eyabadde emwaniriza. Kati ate munnange waliwo omukyala eyalimbye omusajja abalongo tebafudde era bw'atyo n'aleeta kofini nga ziri mu bigogo bannange. Nkulamusizaako gwe nampuliriza wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo mu mikwesese. Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjani, gwe ayagala apartments okupangisa apartments omuli buli kimu oyagala gipangisa bonnange genda ku Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jjani ku Ntebe Road kulina na chachi ekiyungu eky'omulembe muganda wange omuli eddiiri ly'omulembe omuli entebe enjoyoto obulungi ennyo TV set ennungi music system ekisenge kisukka mu kimu ebisenge bisukka mu kimu ate nga munnange n'obuyonjo view nungi ddala nakyo ekyo kikulu nnyo omulirwano munnange si gwe guli ogw'enzigotta. Security weeri, wifi weeri, masanyalaze tegavaako, ne transport asobola okunona munnange ku airport waali ate ebbeeyi nungi nnyo. Ku Kasozi Jjani Hillside View Apartments bakubireko enamba zaabwe ziri awo. Ate munnange aba maintenance palace tuli kuba maintenance palace bano balina solar systems ezakabi ate nga balina ebikola ku masanyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna. Kati bano bakola batunda wabula n'okubyesitoolinga nga basobola naye solar panels muganda wange ez'omulembe gwe oyagala solar panel ey'enkananga kugereza eki oba nkugereza ekyobugazi ziri zigaggadde bazirina osobola okuteeka ku nnyumba yo solar panels eby'amasanyalaze n'obiviirako ddala osobola okubeera nga munnanga ate ebintu ebimu obijjako ku masanyalaze n'osigaza sola amasataala n'ogajjako kekkereza kubanga munnange embeera si nnungi nnyo okivaamu lumu bw'otyo. Kati aba maintenance palace gye bali nnyo ennaba zaabwe weeziri awo wansi bakubireko okukozesa ne Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Gwayagala ogula ettaka oba okutunda ettaka kasiriba nga teririko ndooliito. Balina abazimbi abalungi ennyo, balina abapunta b'ettaka. Kale munnange bingi nnyo bye bakola ku nsonga eyo bakubireko. Omusawo waffe waali dokita ali qualified bw'ali gwe just nkuwonako bukoonyi wano ku birwadde byonna pressure, sukaali, prostate, kugambye bibumba bajja kujjanjaba omusawo waali. Okay, eyo munnange katuveeyo twali tuyisawoko bulango bw'abakama baffe wano ku Uganda Atlantic bamwe bateekamu kasente okusobola okubeera nga emboozi zino munnange zitambula kwegamba okwanguya yangu yaako. Okay munnange weni byanyima tusooke noono yabadde alimba omusajja nti azadde abalongo n'aleeta keesi ng'ate ziri mu bigogo. Waliwo omuntu yabadde yeebuuza nti kofini zigula sente nnyingi, yasabye $20 zigula sente nnyingi. Kakati ate towulira nko bantu batikka kigaali wabira ebigaali bitwala ebizzaayo ewaabwe naye ng'ate transport gwakozesezza ate abagisa ekigaali ekirala tokiwulirangako. Kakati munnange ono ye yabadde n'ekigendererwa kirala kubanga teri muntu munnange atalina kigendererwa mu kyonna kyakola. Kakati Masindi gye tuli waliwo omukyala eyakwatiddwa ono nno munnange ensonga yakubeera nti yabadde ali mu kulimbalimba ti olubuto luvuddemu munnange anti olwo yanoba mu bufumbo era alese kofini nga ziri empute nga bakutegeezeza nti munnange abatuuze ab'e Masindi ku kyalo ekiyitibwa Chema era nga bano bali mu division eye Karujubu Masindi municipality bwe bati munnange baguddewo ekigo oluvannyuma olw'okwewuunya. Omukyala bw'atyo yagambibwa okuba nti nno yalimbirimbye n'afeekinga nti yavuddemu olubuto alimba olutu lwa balongo. Kati ono
munnange kye yakoze kwe kujja ne kofini nga temuli kintu yadde n'akamu eri eyali bbaawe bwe baayawukana naye gw'olowooza kiki awo ekyadde kimukomyawo. Okay, kasooke mbanyumiza emboozi ebyo tujja kuba tubyogerako oba oli awo. Kakati munnange omukyalo ono Nyakato Jennifer wa myaka 35 era nga munnange mutuuze wa Bigando ku kyalo Bigando. Kati ono yakwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okubeera nti nno yaleeseewo enjega era nga abantu ne batandika okubeera nga beewuunya kiki ekigudde mu nsi bannange. Ono atugamba nti Nyakato yali yajja mu kitundu kyabwe emyezi mitonotono egiyise emabega era nga azze kukola. Oluvannyuma munnange bw'atyo n'agwa mu mukwano ne Charles Balisimaki mwezi tasubwa yasobola okubeera nga amusonse ku bugambo mu kaseera ako yakamulaba ekijujulu kizze ku kitundu. Mayi bagamba nti omukazi tadiba nti omukazi bw'ava ku kyalo kino n'agenda ku kyalo ekiddako njagala okubuulira bamulabanga mupya eno muyinza okuba mumulabanga oba kiki era nga bugamba gwoli kibaafu biki asanga yanaabira naye bw'ava wano ku kyalo kino katugeze singa emikwesese kyali kyalo n'ava mu mikwesese n'agenda ku kyalo kiri ekiddako wali alla muganda wange abasajja batandika kubeera nga bagamba bw'abanga yeefaako naye ate munnange bonna abakazi ku standard zaabwe zonna babagwi babaakaaba bakola ki ababaswamye ne bw'abeera ng'abeera eyo mu bufunda eyo walagi era wabaayo banne waliyo n'abalala bo nga bo basawa busaayi buli kijja buli kyalaba asawa busaayi era bw'agwa mu gaapuze ng'amusaawa. Kakati munnange olwo omukyalo ono ajja Nyakato munnange bw'ajja ku kyalo kyabwe okusinziira ku Chomya Jafari ono nga ye LC1 chairperson owa Chema w'ekyalo kye bata Chema. Kakati munnange atutegeeza atugamba nti munnange Charles Balisimaki alaba ekijujulu kizze agamba sigenda bwe kuyisawo yadde n'akaddiira teyakiwa yadde ndowooza yakubiri bw'ato n'akasuka layinize nekikwatirayo munnange bwe batyo bapepeyeeza okukakkana ng'omukwano nga bwe gubeera gunyuma nga gukyali muto gugenda gubowabowa era okukakkana mutaba careful guba gugenda kusaanawo kuba guba gubuye. Kati munnange bano kyekyabatuukako ne baawukana Nyakato n'avaawo n'agenda ewalala kati najja e Kampala nagaka ngende e Kampala kale bagamba nti e Kampala yo ate gyebali najja ku Kibondo bawayase advocates bonga gyebali bangi nnyo era munnange bwe batyo ebyaddirira tetwabimanya naye okusinziira ku kyaliwo munnange yagamba nti yali azikubeera n'abanganda ze. Nyakato kati ng'ali eno e Kampala bagamba nti munnange bw'atyo ndowooza embeera neekola ki neekaluba naye nga kigambibwa okuba nti nga tanava eri yali akola ku dayari etunda amata oluvannyuma ne batandika okubeera nga babeera ne bbaawe eyali amusiimye eri Balisimaki naye bwe batyo ne balemerergana n'asalawo ajja e Kampala. Kati LC chairperson yatunyonnyola Chomya. Kakati munnange just week eyise emabegako Nyakato ng'ate takubira Balisimaki essimu ng'amugamba nze mpayo emitwalo 20 munnange nfuddemu olubuto nsobole okuleeta abaana bavuddemu abalongo mbu abaleete kuba afunye miscarriage olubuto luvuddemu lwa balongo ate nga bagamba nti munnange abalongo balina okubeera nga babaziika ewaabwe kubijja mbu. Kakati munnange Balisimaki teyasibamu n'aweererezaawo ssente. Kakati munnange baba bali awo ku Lwomukaaga ono oluyise akawungeezi ng'ate se Nyakato olwo azze ne kofini 2 entono. Kakati nga abategeeza nga muli abaana mwezi kofins munnange
kakati munnange nga bumanyi amaaso g'abaddugavu gali mu ngalo kabagamba katukebere bakebere coffins ogenda okukizuula ate nga mulimu ataddemu bintu naye ebigogo bakabe babiteekamu kubanga bagamba tebaziika coffin nga temuli kintu kati baateekamu ebigogo naye ye yaleeta nkalu munnange omukyalo ono nga yagamba nti babies abaana babaddemu mu coffin naye bagenda okugwa bamugamba ate kati baliwa coffin temuli bantu bali kimaki bwati munnange nga bimusobedde agamba ye abalongo babadde batya babuuse naye bakusalawo balekewo ebigogo babuuse Nyakato munnange agenda okulaba nga bimusobedde bwatyo n'ateekako akakokola atondeka nnuma pulaani ndowooza ng'egaanye naye n'akwatibwa ku Sande saawa zaabadde za kiro 5 era nti yabadde ali mu kalooja akamu mu Kyemya Trading Center awo poliisi bwetyo nebeera nga emukomyawo mu maka balisimaki ne wabadde coffin zino mutabadde balongo bali babuuse naye bagamba nti babadde oluli bamaze kubeera nga baziziika ate oba bazizikuddeyo babadde tebannaba kubeera nga baziziika kubanga bazimuwadde n'azitwala kakati bano nga bagamba nti babadde bakungubaga ebbanga lyonna era bamaze ennaku 2 bali mukola kimukungubaga nga bumanyi embeera y'ekifirika era nga kino bakirabira ddala ng'ekintu ekibi kyalo no kiyakoze kintu kibi nnyo kakati munnange Nyakato awoza agamba nti bannange nze waliwo bannange abampa amagezi ekikolera under influence bubamu amagezi amafu nga nnyonnyola era ne yeetonda kakati ensonga ne bazituulatuulamu ndowooza awo ne bakizuula nti omukyalo ono yabadde akyagala balisimaki kati ne bamusonyiwa ndowooza ne babibalekera bo babisolovingi bombi tozyagezo kiraba ng'ekinaamukomyawo be balongo bamuga nti muzaalidde abalongo nyonayo tebaliimu ajja kugamba tuzaale abalala kakati munnange n'abantu ne bamusonyiwa Nyakato bamusonyiye era ne bamuwa coffins eziri empty abeeko gyazitwala oba azisuula oba akola atya yamanyi kakati munnange abantu nga bagamba nti okusinziira ku ekyo ekyabaddewo omukyalo nayinza okuba nga akyali n'omukwano n'omusajja kubanga emitwalo 2 gigula coffins ezo ate bayataddemu ne ssente ze ne transport bwemugattagatta kale basanye bamusonyiwe tiraavu yemukola ki yemutawaanya nti era n'avaayo najja e Kampala n'abasanga ndowooza n'agamba ho balisimaki waakiri kanjiri wa balisimaki kanyamuke Kampala nze ngende kakati munnange ekintu ng'ekyo kwegamba bwe tukitunuulira tuyinza kukiramula tutya tumusonyiwe ne bamusonyiyidde kubanga ekikulu kiri nti yabali tayagala ssente kubanga seyabadde ayagala ssente kubanga ne coffin za ssente nnyingi ate emitwalo 2 tegigula coffin transport n'ebirala kwegamba nebibanga byakoze eki munnange ogamba lumu nti Uganda okola ki olimwa naye eyo tuluddeyo nnyo by the way omukyalo oyo kati wiri byanyima avuddeyo munnange n'agamba nti bannange mukyali awo Museveni ayagala kutta bba wange ayagala kumuteeka ku kalabba Museveni mumulaba ali mu kupalappalanya kubeera nga ateeka ssente bukadde bwe mulaba 10 bw'ateeka mu paalamenti buli mubaka ayagala bayikomyewo amaanyi ga court marshal bagiwa amaanyi olubba wange bamuzzeeyo kubeera nga avunaanibwa mu kooti y'amagye era n'agamba nti tulina okulwana bwezizingirire omusajja ayagala kutta bba wange bini byanyima bw'atyo munnange bw'atutegeeza n'agamba nti kyabulabe nnyo okubeera nti nno ate kooti ey'amagye eddamu okubeera nga ewozesa aba civilians era n'agamba nti kino kiteeka obulamu bwa Dr. Kizza Besigye mu matigga ne mukwano gwe Obedi Lutale nti omusajja munnange akatyemulira awo nti ono alina kubeera nga attibwa bini byanyima era gwe mulanga gwe yakubye eri bannayuganda n'agamba nti bannayuganda temukkiriza Museveni kubeera nga ayisaawo ekintu ekyo era agamba nti kino munnange tekiri
just ku mateeka kino kiri wakati wa bulamu na kufa bino byanyima era agamba nti ebyo Museveni byagenda kukola bigenda kuteeka obulamu bwa Besigye mu matigga kubanga singa bamuza mu court martial kitegeeza nti bagenda kuzzayo wa Freeman era okukakkana munnange nga bo bagusaze nti alina kubeera nga attibwa bigambo bya bino byanyima kakati munnange eyo nga tuvuddeyo Dr. Jose Chameleone ono yatutegeezezza nti yavudde ku mwenge Jose Chameleone yagamba nti yavudde ku mwenge olabadde okutonnya wano mu Uganda n'agamba bannange nvudde ku mwenge okuva mu ggwanga erya United States of America kale okusinziira gy'ensimbi y'ekitooke kakati basawo bankebera ne bakizuula nti bannange sikyasobola kunywa dipo aziggadde kubanga bagamba nti pancreas ndwadde era okusinziira kwa kalwadde era nga obujjanjabi abufunye mu United States of America abadde ajjanjabwa ng'abeera ne Juliet zaawedde pengi yasinga okumanya ebifo eyo weyase Bushoke Panda Beat Juliet Chameleone anyway byabwe bebamanyi naye omulwadde nange ja kufiira mu bundi muneguwa kakati munnange bano babaddeyo Wizo yagenda okumujjanjaba amaze emyezi 3 naye Wizo yavaayo ddayi kuba yatuuka ekiseera n'agamba nti ayagala kudda kulaba famire ye n'akomawo kakati munnange olwabadde okutuuka wano ng'atutegeeza nti omwenge yaguvaako era n'ebirala byonna ebyekuusa ku mwenge yabivaako eraga nti amaze emyaka 27 ng'anywa naye kakati aguvuddeko era agenda kufokasinga ku bulamu bwe bw'atyo n'agamba nti agenda kuba anywa juice n'amazzi byagenda okusigalira okubeera ng'anywa naye bannayuganda bagamba nti Chameleone tumulindemukko just kale bw'abanga persistence mu 2026 bw'awo bw'asukkawo nga tannaba kuyiwayo kuba nekyo nakyo kiri awo naye nga okusinziira ku mutabani we Abba kitegeeza yali mutuufu nti Chameleone yalina okubeera ng'ava ku mwenge niwe okuvadde ng'ate era bwe yatuukayo Chameleone baalaga nga bakwatagana ate era ne baddamu ne bawanda omuliro muganda wange si birungi yadde n'akamu kale munnange omwenge olwedde ne substance nayo ndowooza abyogera kubanga yabadde awo abavubuka amagezi okubeera nti balekerawo okubeera nga bakozesa ebiragalalagala akitegeeza nti balabirwa ku ye naye nga omwenge ne substance byononedde ddala famire ye byagyononera ddala okutuuka okubeera nga bigimenyaamenya pengi agamba nti kakati Julie Daniela bw'aliko omusajja Omunigeria amukola ki mbu bwe bapepeya Omunigeria mbu kitegeeza nti Chameleone takyalinawo era ebbanga lyabadde amaze abadde tabeera naye Daniela ng'ali bibye naye ali bibi kale babantu bagamba nti Chameleone oba oli aba alina kusooka kwetondera famire ya Kalamagi mbu nga Kanyemunyu bwe yakola bw'omuzimba okusobola okubeera nga gumuvaako era ku myaka 46 kitegeeza nti akaseera ako munnange omuntu oyinza okutandika okudevelopinga ebirwadde nti alina okusalawo n'aviira ddala ku mwenge bw'abanga akyayagala okubeera nga akyali mulamu naye nga bwe nkugambye nti munnange waliwo yatugambye tulindeko bulinzi mu 2026 kakati munnange era Chameleone obadde otuuka wano e Kampala yasuubidde nti agenda kutuukira mu bugombe obw'amaanyi abantu bamwaniriza naye kyasinze omumalamu amaanyi ti Federation ey'abayimbi ya Kenzo kale munnange kino kimunyiiza nnyo era n'agamba tebasindise yadde n'omubaka ku pate yadde nga yali agambyeko Palasombu ng'ayagala kati simanyi lwaki yeesabira bamwanirize mu bitiibwa abitegeka ng'ayagala bamwanirize naye tera bonna kyekimumize gyekimu kubanga Palaso ye vice president Kenzo ye president wa Federation naye Palasombu yeeterayo gwa naggamba kakati tebaabaddeyo ne mujjukirira Kenzo naye bwe yagendera mu biseera biri oba yali mali bisera bya COVID era naye yakomawo nga yagala Bobi Wine mbwa munone Bobi Wine yali w'amaanyi y'ebiseera ebyo Kenzo yali ya training ndowooza mu biseera obuyimba bwe bukyali bw'amaanyi awo kati agenda okulaba Bobi Wine agenda traininga kubanga yali ayingidde ebyobufuzi ate nga akutte akati kati Kenzo ndoza n'abeera mwiraliikirivu nnyo
ayagala batambulire wamu ne Bobi Wine, ayagala Bobi Wine ajja mu receiving ku kisaawe. Bobi Wine kyataakola Kenzo n'anyiigira ddala erukukakkana munnange bw'atyo ng'ali mu kampu eya Balamu awo n'amubakira Ragadi kukakkana munnange era ng'atandise okuwanda omuliro Bobi Wine. Naye kati gye byaggwira muganda wange ennaku ezo yagamba baagala kunzita bampe security. Naye nga Chameleone tiyabadde musanyufu yadde n'akamu kubanga baaganye okubeera nga bamuresiivinga era asuubira okuba ndowooza ng'embeera yavudde awo ku kubeera nti bano buli omu yeerabawo nga ye kati Kenzo ayinza okugamba watumuwa tutya reception ey'amaanyi ayagala kundyako buyinja. Naye kale ababaddeyo maama we taata we n'ab'eŋŋanda nga bulijjo bwe bati ne bamwaniriza Jose Chameleone. Ekikulu kya byonna nti mulamu ate era yandibadde ndowooza atuula n'alya ku mmere n'agejjagejjamuko katono kubanga waliwo okubeera omutono ennyo wena n'okenena bw'oti aje ku mmere afaananeko bulungi ave ku biragalalagala ebimubabulababulwa sikiini ngalo sigala oyo abiviireko ddala ebyomwenge anywe ku bushera anywe ku nshabwe ali ku bintu ebikola ki ebizzaamu omusaayi ebizimba omubiri akulendeko ekisasayizi. Kati awo munnange tulayo Chameleone ate obulamu obujja naye famire ye erabika yakola ki yo yagenda kituufu yo yakola ki yo yagendera ddala era alina omulimu munene nnyo sayidi zaawo alina okuavoidinga stress kuba bagamba nti omwenge guli awo naye ate Chameleone stress mbu nayo emukola bubi naddala eya famire.